mikono gya taata omutuufu. Anjagadde okuva nga siina kyendi. Abantu batwagala olw'okuba oba oyina ky'oyinawo. Nedda dyanjagadde. Balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nembeebaza byonna bye mutuusaako engalo. Tusaba Mukama Katonda abateremu obwangu ayongere obbagabirira wamu n'okubalabirira. Olunaku leero mbaleetedde part 2. Twaba uploadingiddeyo ka clip nga wano eno Samoni yabadde ya sometime back mami Pastor Vicky bwe yakaaba nga amaziga ag'essanyu nga yeebaza Mukama Katonda ku lwa Pastor Tom nga amwebaza olw'obulamu bwa Daddy. So nabateredde just aka clip katono. So olunaku olwaleero mbaleetedde Samoni eyo. Mbaleetedde obubaka obwa Pastor Tom bwe yali atutte mu kifo ekyo n'ebyo byonna ebyaliyo because abamu mwansabye part 2 era nsobodde oginoonya era mukkirize nje balekere mubeerenga nammwe muginyumirwa. Ekikusiibya mu lusikaati olwo luwanvu, manyi mulina lusukaati olwo luwanvu olwo. Gamba ndutegeera. Lusukaati olwo luwanvu luno lumax lutera kuba lwa black. N'oluwanika eno waggulu teri kaleega ne blouse teriyo n'oluwanika waggulu n'oteekamu engatto kiniigiina ebeeranga niigiina naye ate niigiina gy'oyambadde omanyi oyambala size 5 ekiguza niigiina size 11 ekigere ne kikoma wakati kiki bw'oba nti omusajja tanjagala anayagala ati ekigere ekikomye wakati. Mukama yeebazibwe. Lwekyo okubulira omusajja ng'osiibya waka akusibidde awaka ng'olosande luno naawe siiba mu kakondo gye wookoleramu emirimu kasita kakondo enjeru teekamu sookisi empanvu ng'ez'essomero enjeru gamba nkitegeera. Amira teekamu sookisi enjeru oba opima nga anaatera okudda anaatera okudda saa 11 yambala gyayo engoye zo changing dress gye yakuwasizaamu teekako enkufiira y'abametro birekera buli obuwala weeruze munsomera teekako enkufiira y'abametroni. Amiina tuula mu ntebe ng'onyiridde okoze enviiri penso zibyeko eriiso limu era bw'akoma ng'omugamba mwami kulikayo. Amiina abaana bambaze engoye z'emperekeze mutule ku nte era bw'agamba bannange mulegawa nti munnaye tubale tulinda gwe kkomawo awo tolinawo odibira. Mukama waffe yeebazo naye gwomu gwoyambala oyo olusikati olwo n'ekiro n'oteekamu lunayiti lumazazi lunyoni lukoma eri wansi. Omusajja yandibya lwakita kudibya kakati no ng'abasajja bwe twagala abakyala abambadde naawe Yesu ayagala ng'oyambadde ogenda ku mbaga. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba muno omusajja omukodo akeeta. Haleluya. Omukyala omuyangamba nti bana musajja omukodo akeeta awakalekawo bunyeebwa kagiraasi kamu najja ekiro akomyewo ssaawa 5 n'asesema enkoko mu ddiiro. Olala namugamba ojja gyeyoolerawo nagimulekerawo n'agiyolawo ku makya okiwulira. Naye kati gwe mu kifo ky'okuyomba ebyo ekiro nga yeebase mukwateko ogambe Mukama omusajja ono okwata wadda wale mu kiwalaata watuula omuzimu gw'obukodaawo oteeka engalo Mukama omusajja ono muteeka mu ndagano musaayigu mwozaamu omuzimu guno ogw'obukodo. Haleluya. Ayi Mukama muteekemu omwoyo w'okubikirwa ategeere nti omukazi wamuwa ku ssente.
nze nabagamba nasuba obukazi omusajja owange yandikaguddeko. Omuntu bw'aba akwagala ne bw'abeera mwavu wakiri akuwayo akalaba ak'ebinyeebwa. Naye bw'olaba nga ye yayagala okukuula manya nti azze kukula bukuuzi. Omuntu gweyagala wakiri akuleetera akuwayo kaswiti oba kaki naye nga talina kantu konna kayagala kutoola wabula gwayagala akoleki ate naawe n'akusanga ng'oli muntu wakwegula. Gamba Yesu teridogera Isirayiri watwala ebikolimo byange byonna buli ddogo buli kikolimo kikoma lwaleero onzijuze omukisa gwo mu ngalo zange buli kyenaakwatangako nga kiraba omukisa onkulemberenga buli gye naagendanga onsookengayo ndaba omukisa. Ayi Mukama obugagga bwange obwakwekebwa emizimu obunzijirayo olwaleero ndaba omukisa olwaleero. Ayi Mukama olwaleero luno buli ndwadde yonna eviirawo ddala mulamu bwange onyambaze omwoyo omutukuvu ow'obulamu nfuluma wano n'omukisa era olwaleero lunaabeera olubereberye kasooka ndogebwa kasooka nsiraana. Kale gola emikono ky'omwoyo omutukuvu n'agenda okukolera omulimu omw'enjawulo okuva olwaleero. Yambala omwoyo n'omutukuvu yagenda okukulembera nti tekyakulinako buyinza emisota tekyakulinako buyinza. Omwoyo omutukuvu yanakusookangayo wuyakuteekako amafuta ag'okuganja. Babadde baagala kugoba ku mulimu naye Mukama akusookayo wa Mukama wo. Mene yange osaanidde Mukama. Yes Lord Jesus. Lord. Hallelujah. Mene yange. Oh yes Lord. Jesus. Hallelujah. Meme yange imusa Yesu Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Yes, Lord. Sirina nyamba meme yange Jesus.
Jesus, Lord Jesus.